TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinziira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwe akyatambula naffe nga bulijjo nnyongera okwebaza atannaba kubanga osubscribinga naawe ne nkutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification ogenda kuba tomisinga ate nsonga yonna tusebambulidde batukinze ndiwo nga bulijjo okubanga ate nkutuusaako ebyo bye mba nkusakidde. Waliwo bannayuganda abalabiddwako ku streets ezimu mu ggwanga erimu bano nga balaga obutali bumativu bwabwe. Jjukira tukyagenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako embeera eri ku lutalo olugenda mu maaso ku nsonga y'emmwanyi ekitongole kya UCDA nga kigenda mu maaso n'okubanga kyagala okusaanyizibwawo babeere nga emirimu gyakyo bagisindikira ddala eri mu ministry ekwasaganya ensonga z'obulimi emanyiddwa nga Ministry of Agriculture. Bannayuganda basinga obungi kye bawakanya, bannankyukakyuka basinga obungi kye bavumiridde, abamu ku babaka mu parliament nga batutte olutalo luno paka ne mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olwa parliament nga bagamba nti ensonga eno si bweti bweyina okubanga eba, si bweti bwejja okubanga etambula. Kakati njagala okutegeeza bino byonna nga bigenda mu maaso. Waliwo omu ku basajja ab'amaanyi mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ng'ono minisita era ng'amanyiddwa nga minisita Sam Mayanja. Mujjukire mabega kaawo yavaayo n'ayogera ebigambo ng'ategeeza kabaka teyamuyita na kabaka nti Mutebi bw'aba ayagala ettaka. Ebigambo ebyo bijjukira sijja na kubiddamu kubanga byesittaza. Kati bannayuganda bangi bafuddeyo nga bagamba nti bino bigenderere, lwaki byonna bijjidde mu kadde ke kamu, lwaki byonna bijjidde mu budde bwe bumu, era lwaki byonna byolekera oba bitagetinze nsonga za Buganda. Tetugenda kubeera nga tukkiriza ensonga yonna, tetugenda kubeera nga tukkiriza bino bigende mu maaso. Minisita Sam Mayanja kigambibwa nti yandibanga ayina w'abadde ali. Bannayuganda ne bagamba gwe tetugenda kukuleka, era okwekalakasa okw'amaanyi mu bannayuganda mu ggwanga eryo kigambibwa nti bayiseewokko abategeeza tetujja kukkiriza nsonga zino kutambula butambuzi bwe tuti, tetujja kukkiriza bintu kubeera bubeezi bwe biti. Ne Katikkiro wa Buganda ne bamubuuza ne babaako ebibuuzo bye bamubuuzizza nti ssebo lwaki musirika? Abalala bazze bavuma Ssaabasajja Kabaka, bazze bavvoola, bazze bakola ebintu bye bakola ng'ekyamazima muvaayo mangu nnyo ne mwogera ne muboogerako. Kaakati twagala ssebo mutubuulire lwaki ono ye mumulesa ayineyine ate ng'ayogera ebigambo ebitali bituufu, ayogera ebigambo ebivvoola Ssaabasajja Kabaka. Mukutu gwa Red Zone TV njagala kuwa katambi kano nkulage bannayuganda butya bwe balidde obuwuka nga tuvudde mu kalango kano tugenda kuba tweyongerayo n'akatambi ako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwe bubanga Obuganda bwaba obuddamu gwe ne kitaawo, tolina audacity, tolina buyinza, tolina wadde ne sekendi emu okuyisa kabaka waffe mu mannyo go. Tolina tosaanidde. Olaba naffe Abaganda tetusobola, naye ate gwe omulundi naye obutamanya mpisa na buwangwa n'ensonga lwaki wayogera ebigambo ebyo. Njagala nange nkusomese mwannyinazo ono Mwami Ssennyonjo ayogedde mu lifuutifuuti ng'akulaga ettaka lijja litya okubanga kasitodiyani waalyo ye kabaka. Nsubira oli musajja eyasoma, oli musajja muyivu, ebigambo byayogedde obiwulidde. Kati nze ngenda kubiddamu mu Luganda. Bw'obanga tewategeera nti kabaka yalina obuvunaanyizibwa ku mayiro 9, kati olwayo njagala okitegeere. Era otegeere nti ebigambo byewayogera nti kabaka talina ttaka, nti bw'aba ayagala oggula ettaka mbusima kitabo kyamulekera ttaka, wayogera ebigambo eby'obusirusiru era ebyalaga how stupid you are. Walaga nti wasoma naye wasoma busiru. Mu mutwe ogwo gwakugejjera bwerere banemutusonyiwe. Basajja bakulu bano naye batuswaziza, baswaza emyaka gyabwe n'obunene bwabwe n'ebitiibwa byabwe. Wasoma busiru okumaganya abasajja n'abakazi abalala abasoma. Bw'obanga gwe tewasoma ku history wa Buganda nga tewasoma ku mayiro 9
ngeri kabaka yafuka mukasodiani wa ttaka lya Buganda then wasoma Busiro naye njagala okugamba kino nti Buganda lwazi ajeko nakola ki buuza kisa kyani kya Mukama yakukoletera iwe nakugamba mwebuze ku Buganda lwazi kabaka Munyango kabaka Mpologoma kabaka Lagiro bitagambwako kati gwe gwani mayanja mu gwabayanjabo mayanja mu bulungi bwe mutabani wabire bwe gwani eyo bakwalika ku Mpologoma gwani tolina kyoli yesu osobola okubanga oli minisita naye ekitiibwa kya Buganda oli mukopi mayanja oli mukopi tolibeera mulangira ate era tolibeera kabaka era tolifuna kitiibwa kabaka kyalina oli nsi yaleeta mwambaza bajjamu bundabunda ne baba b'obubudamu naye naawe oyimirira n'osigika obunnyo n'olisa erinnya lya kabaka mu mannyo go gwani maybe obadde tomanyi buwangwa nnono kati olwayo njagala okitegere toddangabo tokigezanga olina okukirowoozaako okwogera ku kabaka waffe oli kabaka waffe bwe tumwogerako n'okwesiwala twesisiwala tuyenjebuka kati gwebirebo mu bwagirebo bwo n'obulungi bwo abajjira mu niigiina abajja n'empale enkuba ebiraka osinziira ku kyokwogera ku kabaka ku Mpologoma ku Musota gwani oyo alamula Obuganda yatula ku Namulondo n'alamula abantu ba Katonda mu bwakatonda omukulembeze amanyikiddwa ye kabaka kubanga ne Mukama waffe Yesu Kristo bamwogerako nga kabaka w'abakabaka teboogera ku pulezidenti kitegeeza nti kabaka mukulu nnyo mu butonde bw'abantu kati njagala okubagulu nga kugamba toddangamu oba bwakikolanga totegedde bwebanga yali nsobi tuli wano kusomesa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.